Mwambi Abakama. Mwambi Abakama. Ekisoka buke nyiri uli muswavu eri eggwanga. Oli muswavu eri famire nyo lwakwati ba. Ndowooza muwulidde mu odiyo eyo ekyali mpanvumuko ebimu ebyavudde ha mu lukiiko omukulu Byabakama nkugambye General Muhoozi Kainerugaba yabatabukidde lwaki abakkiriza DR forms entuufu okubeera nga zifuluma. Vidiyo eno mbadde nkusaba gwe munankyukakyuka aliyo soko gimpereka like ebirengesa olutambula ku supiidi eya waggulu nnyo nyongera n'okujjukiza subscribinga. Alright, oba omaze katugendere mu kyatulese olunaku olwaleero. Omukulu Byabakama nga oli mu kubeera ngulaba ku screen yo. Oh my God, okimanyi yaswadde eri eggwanga Uganda anti DR forms entuufu Abannayuganda basobodde okubeera nga bazigwako naye isi ya NUP. Oh my God, nga muba bamanyi abasajja bali very intelligent kye bamukoze olunaku olwali mu kakiiko. Njagala osooka owulirize ebimu ku audios ezaavuddeyo tumale tweyongere n'ebirala maaso awo. Mwambi Abakama. Mwambi Abakama. Ekisoka buke nyiri uli muswavu eri eggwanga. Oli muswavu eri famire nyo lwakwati bagamba. Oli muswavu eri Bannayuganda okubagamba nti oli kiyamani w'akakiiko ebyokulonda mu butuufu nga toyina maanyi bakuwamba dda. Ekyo nno obulwadde bwe bubadde obw'amaanyi. Tusaba Mwambi Abakama ku luno naawe weeveemu kangule ku ddoboozi bakulekera okuteekateeka akalu k'ekalangala. Abantu b'ekalangala si ba bulijjo nnyo batera okukambuwala. Ate wandyagadde kambuwala kusukka we kuyina okubeera. Kwambeera mbagamba bulijjo namwe mukimanyi bannamawulire. Tiwambi Museveni yagenda mu nsiko ng'agamba obbo teyabba obululu. Kati ate ye ali mu kubba bubbi bululu. Asuubira abantu kukola bati. Bati bananyiika ne batabuka. Anaabisobola aleme kkema abantu b'ekalangala kutandika mbeera eyinza okuleeta obuzibu mu ggwanga lyonna. So bakole ekituufu. Poliisi tusaba mukole ekituufu. Sekitegeeseza endala. Muleke akakiiko ebyokulonda. This is it's a civil activity okulonda. It's a civil duty buli Munnayuganda. Muleke abantu bakole bwe mbati mwina bwozi temugenda bukaka. Temunakoma obukaka. Kibiyaga bw'aba akunta bulijjo atwalire by'ataleeta. Mwebale nnyo. Alright, gwe munankyukakyuka lino video nkusaba togiskipinga oba osobodde gisharingireko banno naddala mmwe abalina baana bammwe nga muwagira NUP nga muli wabweru w'eggwanga Uganda nga baana bammwe abali mu Uganda nga nabo abali mu kintu bawagira NUP. Mubagambe nti no munaku zino ba weekend, oh my God, basigale baka kubanga ekibagenda okubagira. Njagala owulirize ono y'omu ku baloyazi ba NUP nga abikunyonyola nga gamba nti bano basajja ebyaddala kye bakola naku zino, oh my God, bayitamu abulidda kyekwe bakusangira we bateezezo kiwoko zokola ki azowulira. Soko mulirize bali nkuletera ebice bigenda maaso wali ekololo nkugambye bali kwegayirira abaana ba NUP okuatendinga nga abali mu lutalo. Ennyonyi z'olutalo zitulemesezza n'okukola. Olwaleero omuntu yenna ali mu ofiisi mu Kampala, omuntu ali kukabe mu Parliament kabe luddawa nsaasira n'abali mu malwaliro kubanga noise eri mu kibuga Kampala essaawa zino. Noise y'ennyonyi ennwanyi eri mu kibuga Kampala ekulaga embeera eri mu Kampala. Kuba Kampala bwatuka, Kampala ali ku noise, Kampala ali ku bunkenke, byonna lwaki? Olw'okuba bwe bagenda okulayiza teyeekakasa buwanguzi bwe. Era okutiisatiisa okugenda mu maaso kulina okuba nga kuli mu kutiisatiisa banna Kampala baleme kuteekawo ddoboozi, baleme kuteekawo mbeera olunaku lw'okulayira terunnaba kutuuka. Naye nsuubira banna Kampala banna Uganda ekituufu bakimanyi, n'ekyokukola bakola ki bakimanyi. Era nsuubira onaatuukira wiiki ejja Munnayuganda eddembe olirina, constitution ekuwa eddembe eryo okujja okwemulugunya ku nsonga yonna gy'otaali mu mativu. NUP erina byekoze ng'ekibiina. Naawe Munnayuganda eddembe terikoma ku bibiina bya bufuzi, eddembe terikoma ku the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okubuulira Bannayuganda ekyokukola. Era asiiba abagamba lunnyi tuno olutalo si lwange, wammwe Bannayuganda. So Bannayuganda bongera okulaga obutali bumativu nga bwe batali bamativu, kubanga eggwanga lino Bannayuganda bye bajja oddyenunulira si muntu mulala avudde ewalala.
era nze bwe nalaba sovereignty bireeno kyetegeeza kyennyini be bannayuganda okwerwanako ye sovereignty. Tewali sovereignty esinga kawairo namba emu mu constitution y'eggwanga. Sovereignty akawairo akasooka ate keesooka mu constitution yeewa munnayuganda sovereignty. Ate mu byemuwa byebyo by'okwerwanako nga munnayuganda n'okulwanira constitution n'okulwanyisa abo abagimenye. So sovereignty gye baleese naffe sovereignty yaffe nga bannayuganda gye tulina okulwanirira kwe kulaga obuyinza bwaffe, okulwanirira eddembe lyaffe, okulwanirira constitution yaffe. Constitution tekkiriza nti omuntu nga results temunaakumanya ziri mmeka nga temunaa DRR forms oyo omuntu aba tasaanidde kulayizibwa. So kiri mu mateeka munnayuganda yenna okuggyayo eddoboozi lye, okukangula ku ddoboozi, okwogera ku nsonga eno. So ekyo tusuubira mu bbanga lino erisigadde, naye era tetwewuunya nti okugezaako okusiriza. Alright, nabagamba nti bano abasajja bayinza n'okuswala ku inauguration y'omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Njagala olabe engeri gye bakoolamu abaana ba NUP, oyinza okulowooza nti no bino byawawula sagala bigenda munyo. Nyongera okujigiza gwe atana subscribing ate n'ekirala shake Ashraf wali nnyo okulumbiriddwa goyina ng'olieyo n'ebizibu. Namba ze ziri awo sembyayo 711 so mukubirako bwana mu inbox nga WhatsApp. Soko omuwulirize malengo playing ebiki ebigenda mu maaso wali ekololo genda kwesekere. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abalina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala na netaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati bafutu soja mwenna omukungu okuva mu State House director wa mobilization abakkiriza namwe mujje mubeerewo ng'abajulizi nga President Museveni alayira mumwewulirireko. Mr. Director Saabakunzi we NRM mu State House kati eriyo bafutu soja abali eyo nga bandyagadde okujja nabo bakkirizibwa ekkololo bannange kisaawe kigule oba kandi wafunye oba tewafunye wanenteekateeka zonna baaniriza ekibiina kya NRM kyaniriza buli omu nabo opposition bannange guno mukisa tegubayitako eri aba opposition ne bafutu soja abanuku abakkiriza nti President Museveni yatuwangula Bobi Wine talina kiddako yatuleka wano yeye yagenda kwenjoyinga ebyobufuzi bino ebyobufuzi no bannange koransi bwe bagikora n'opposition giyitako eddwaliro bw'ogendayo tebakubuuza olwa kibiina ki ne PDM eyazze kutuuka ku muntu wa wansi era tebalaga ki kibiina kyovaamu n'obweba emyoga bino programu zonna n'ebizuba zino skilling census controller zakwembera era tebabuuza kibiina kyovaamu akasitoro muna Uganda. So bannange opposition jangu wano orabe teri bukulembeze butafa wa Katonda waliwo opposition abayiseemu ne president yagambe tumbarangirira yagambe nedda kitegeeza Katonda byakoze ki nesimye. So jangu wano kurwa gure tolemerera ogamba tebagenda kunzikiriza nedda nga bwoyita ku luguudo government bwekoze ne batakuyimiriza neko tebagenda kukola ki tegeeza guno mukolo gwa Uganda yonna guno mukolo gwa Uganda gwansi yonna. Manya nzero batru wakandale Saabakunzi kuva makago mukulembeze ogwanga General Dr. Museveni Katonda gwa yiwaka mafuta nakulembera ensi nesigala nga ntebenkevu nga yine emirembe twali mukusobola okusobola okwebaza bannayuganda mwebale nnyo mwebale ddala okulonda ekibiina kya NRM kiteeka mu bwesige myaka 4 emirembe bulijjo mbagamba nti eringa liiso bwe liziba oba tokyalaba. So twebaza nnyo security y'eggwanga lino Uganda command in chief ng'agikulembera okukuuma abantu n'ebintu byabwe ne basigala nga bali bulungi era nga bakola. Bulijjo abantu mbagamba Bayibuli egamba takuleta aliyenga nakuwanga omukisa emirimu gy'emikono gyo. So obuvunaanyizibwa bwo okukozesa emirembe eno ogifunemu. So olunaku lwanca nakuza omwezi ga 15 mwaronda NRM newangira ku level ya waggulu Katonda olunaku lwanca agenda kurayira wekitiibwa General Dr. Museveni. Mbakoola bannayuganda mujje ekkololo mulabe omwagalwa w'abangi Katonda gwa yiwaka amafuta nakulembera ensi nesigala nga ntebenkevu mujje mulabe ekigenda mu maaso mulabe mwegula security wali mu Uganda mweri
era subira kutawanya emirembe gy'eggwanga totawaana security wano mu Uganda mwere mara bulungi bana Uganda tebakyagala kintu kibatabula nedda bagala kukola kuzisa emirembe obulungi obukifunamu nensaba n'abazadde muteekateeka abaana okusinga okubateekateekera bw'oteekateeka omwana n'omukuliza ku musingi omulungi abeera mukulembeze bw'enkya obuvunaanyizibwa naye bw'omutegekera n'otamuteekateeka oba omala biseera so bana Uganda abaana bawumudde bali mu maka mbayigiriza okukola Bayibuli ekugambye ngo atakuleta aliye bw'otayigiriza mwana okukola n'omuyigiriza empisa ekitegeeza eggwanga oba olutadde mu matiga buli omu awamu n'ekitiibwa omwana bw'ovuma omukulembeze ekitegeeza omwana oba omutendeka bw'ovuma omulyo w'emyoyo ekitegeeza omwana olw'okumutendeka naye wewa ekitiibwa buli omuntu yenna n'omwana oba omuyigiriza bulungi naye mbayigiriza okukola mbakoleze ku musingi omulungi eggwanga lyaffe bere bulungi kyobora president atuyigiriza nnyo n'atukumira mu mpisa ate n'ensaba abakyayawula abantu mu mawanga ne mu madiini ensi balese buli omu wa mugaso teri yali yagenze mu ddwaliro ng'omusayi gukuweddemu n'ogamba nteekamu omusayi gw'eddiini yange oba gwa kabira yange osaba kimu omusabo nteekamu omusayi toyogera ddiini toyogera kabira so temixinga bya kabira zammwe n'eddiini zammwe mbyobufuzi oba mu nkulaakulana tosobola kugenda mu dduuka n'ogamba kabira yange yirina okugula wano nedda osaba kimu kasitoma yingira so bana Uganda NRM ebyo yabiziika tekyabyagalira ddala so twebaza president Yoweri Museveni olw'okukulembera ekibiina kya NRM n'abakulembeze mwenna mwebale nnyo ne bannaddiini mwebale kusabira emirembe ne musabira eggwanga n'esigala nga ddiini n'emirembe bannange mujje kororo enteekateeka ziwedde ate nabajja n'abaana mulwane nnyo mukuuma abaana bammwe totuuka awo ate omwana n'omusuulawo nosanga bali mu kugundo omwana gundi abuze nedda dabirira omwana wo wano tibu kimu kyonna weekiri enteekateeka nnungi mujje mulabe bannange n'abalala bava mu mawanga ba pulezidenti bajja kulaba wano amafuta mwebale nnyo mwebale ddala mbalinze enkya